kale ebintu by'omukwano bizibu ate buli omu omukwano agunyumya olenga kojja batugambye nti omukwano ati senga gwali gwa kutotorwa senga buli omu oba I even don't know but tukyagenda mu maaso tulina Urban kojja abanange kojja ebintu by'oyogera ebijja ebiri mu bantu and this is real life. Yes. This generation tulemeddwa okusalawo not because we don't want abayaye bangi. I know abayaye bangi naye ekiremesezza abantu okubeera nga bawangaala ekisooka obwavu banekamba buulire relationship yonna abasajja bagenda balaga engeri buli muntu yenna yandyagadde okubeerako awantu mutuufu nga waliwo akasente twagala tubeeko we tutandikira sigambye nti abakazi baagala basajja bagagga oba abasajja baagala bakazi baki naye bannange embeera kati gye tuwangaliramu ey'ebyenfuna nkakali nti abasajja bamanye ebituufu buli musajja yenna amanye ebirungi by'alina okukolera omukyala naye munnange olw'embeera y'ebyenfuna oluusi ne beekanga nga nga tebasobodde kubikola tebafuna level zaabwe si butafuna level mulimu level kubanga of course level mweri nti tewaliwo omukazi gw'otatawaana kwana nga level ya wagguluko ng'oyo omukazi ajja kukuyamba buyambi agambe nti kankayambe buyambi nkakole ki nkagabireko bugabizi aweeko nkajjemu kale kankayambe buyambi kati ekyo ekiri naye nga nze ndowooza nti abasajja obwavu buno butulemesezza nnyo obadde ekimanyi nti abakazi ayinza okukunobako ewiiki era ngamba nnyo abasajja omukazi waakwekyangangako n'agenda ng'okimanyi oli mwavu dduka mangu nnyo omugjeyo nga tamalayo nnaku sannabalayo nnaku ssatu otherwise bwe banaamukwanako n'agetinga little bit exposed bw'anaakomawo ewuwo tajja kuddamu kusetolinga kubanga abadde mu lukomera nga wamukuumanga ebintu ebimu tabikola ki tayimanyi nti babikolera ki naye kati waliwo abakazi abamu nga bamutonera essaawa eya gold ya miliyoni 6 nga ye ebiraba ng'ebya bulijjo okitegeera ne wabaawo abalala ye nga bamutonera ate kakomo n'alaba nga bamuwadde nnyo ono gwe batonera akakomo bw'anaagendako ebbali nga yeekyazeemu n'afuna omusajja amuwa essaawa ya gold eno mu kakomo tajja kukola ki tajja kudda so nze ndowooza nti obwavu ebiseera ebisinga buleetedde abantu okukola ki okulimba abasajja bw'oba okimanyi nti sente z'olina mu mpale zigula byenda ku bbuca ki ekikukyamya ate ku mbuzi ennyama y'embuzi kilo yagumu 8 sigala muwe ebyenda kubanga n'abakazi waliwo ajja okuwuuta ebyenda alabe nti ali settled n'ekyo naye bw'ona agenda kwoli ow'ebbeeyi ojja kutambuliranga ku bunkenke ogenda otuuke n'okutunda pikiyo oleete akasente obeerewo ng'omukazi waakali akalowooze nti oyina lwaki weeteeka ku bunkenke obwo so nze ndowooza nti n'ebyo biremesezza abantu okukola ki okubanga bafuna abantu abatuufu yes exactly kubanga obwavu buno bungi ate mu bwavu abakazi temubakolera bye mulina kubakolera nekimuleetera n'okubanga ennyombo ziba nnyingi mubeera ido kuyomba ne kufuuka okuyomba lwa nsonga nti temulina bibafuula bizi olw'obwavu. Abaana abawala okukola decision zifa abamu kitutwalira ebintu bingi. We want men that have made it. Twagala kutandika n'abavubuka bato abatalina nnyo. Reason being tumanyi batuukayo batwerabira. And we have seen stories like that. Nti osanga couples nga bakola kuva ku zero. Then ne batuuka ku somewhere omusajja n'atwala ng'omukazi ono kyali kya mugaso. Nze ndowooza nti ekyo si kituufu. Omuntu nze no kankubuulire omuntu nga watandika naye from zero ne mukula ne mutuuka somewhere kisinziira nga mwenna muli ku level yemu obanga omusajja atuse abasajja baleka nnyo abakazi. Nze ndowooza nti abakazi ekisinga obbalesaawo is failure to adjust. Omusajja wo bw'akola nga ssente nga mwatandikira mu bwavu oteekeddwa okutuuka ekiseera n'omanya nti ono nno si y'oli alinnyeemu ku level era ekyo kankikkirize. Naffe abasajja kubanga kisobola okubeera ku mukazi n'azifuna omukazi bw'afunanga ssente lekera awo okulowooza nti akajjanja mubadde omufugira wali nga mukyali mu bwavu obuzibu olina okubaako by'okola adjustment n'okukkiriza kati ono mami nti omukazi ono tajja kutuuka ali bize bw'aba alemereddwamu okunsooka yeewaka okugenda okufumba emmere ensange ng'ekyeggulo kiyidde katuyitireko mu snacks oyinza obutasobola kufumba ng'omwami kamugumiikirizeeko ebintu ebimu kambi musonyiwe okusinziira ku mbeera ekola ki ku mbeera eriwo ebiseera ebisinga enkyukakyuka z'ebyenfuna mu relationship zireetera okubeera nga ate zireetera okusaanawo
lwansonga nti omuntu omu atuuka ekiseera n'alaba ng'ono takyamusaana. Takyali level ye. Bateboogera bye bimu. Ekintu ekyo tekiri ku ffe basajja ffekka nammwe abakazi. Twakitandika. Mutusuulawo naddala bakadaama. Kati osaa kubeera wano Kampala ng'olinda Kadaama yagenda. Kadaama bwe muba muva wano agamba mukwano ngenze kukola. Basse Kadaama nabo bagambeko. Naye oluba okutuuka ebweru n'alowooza ggwe ali wano gwe yaleka e Uganda asiiba n'enjala. Alabirawo nga tokyali level ye. Ekisooka omuzigo omwe yakuleka gw'okyalimu. Ayingidde ebiyumba by'Abawalabu bitemagana nga zaabu. Si bibye naye era akompeyalinga agamba omuntu eno life gy'alina okubaamu osula Gganda okutuuka wali akazigo komala kubuuka mwala. Mazima ddala omukazi oyo agenda kuva ebweru eyo akomewo asetulinge mu muzigo ogwo. Oba olyawo n'egy'abadde ali alina babadde asuubiza. Kadaama abeera n'abasajja 7. Abamuyambako okutwaliriza ekyeyo. Yes, nga buli omu yamusuubiza nti ngenda kudda mbeere naawe. Bw'akomawo ku kisaawe ayingira asooba abange yeekengera n'ayingira eggwanga tabaako gwagamba bw'atuukamu n'akomyawo n'obukadde bwe 17 ku 2 bamubulira poleti ey'egindi bamubulira gundi ey'egindi ali bize basenga bamwagala batuyinza n'okukubira ggwe ebbaawe nti ssebo omwana waffe lwaki omwefuza naffe tumwagalako alinga wano n'abakyala. Kati ggwe okufuna obudde bwo wayinza okubaawo obuzibu. However gwe omuntu yagenda ku kyeyo gwalese wano oteekeddwa naawe okukola ennyo asange nga waakiri olina step gy'osenvuddeko kubanga kkiriza obagaana tajja kudda embeera esigale ng'eringa bwe yali nga mukyali yala era bw'anaakoma wajja kugamba wano tuveewo kubanga embeera ekola ki abantu abamu ekibagumiza mu mbeera eyo lwakuba nti tebannabeera exposed. The moment people get exposed kizibu nnyo relationship eyo okusurvivinga. Yes. Wow. So meaning if your husband is waba akulaakulana nawe omukazi kulaakulana omukazi waba akulaakulana nawe omusajja akulaakulana musigale nga musobola okuba nga ate omukwano ogwo gunyuma nga musookedde mu bwavu. Kino nkyogera with personal experience. Nga musookedde mu bwavu ne mutetenkanya ne mubanga mutuuse time nga musobola okunywa akatunda kano ak'ebiri nga tekabalumye. Laavu eyo enyuma nnyo ate na munno oba ogenda kumulaba ng'omupya. Okitegeera because olaba mwegumira wali nga mukyaliyala naye mutuuse ekiseera si bugagga wate tunagaggawala naye mutuuse ekiseera nga musobola okulivinga obulamu obulungi ate mwawukane muli basiru awo baawukanirawo sawa yakunyumirwa mukwano yakunyumirwa laavu ate era ngamba abantu mugumiikirize bannammwe. Omuntu alina kugumiikiriza kyenkana kikojja. Katugeze waliwo ebintu ebitagumiikirizika. Bintu ki ebitagumiikirizika. Era omuntu aba alina okugumiikiriza agumiikirize kwenkana kiwalwa agamba no I've done my part. Yes, nze ndowooza nti ebbanga eri omuntu lyalina okugumiikiriza munno tolina kumutwalira ku pressure. Nti bw'otagaggawala nkola ki? Ngenda. Kati otuuseewa ku bugagga nkola ki? Kati nze mba muyambe ekyamubuuza otuuseewa ku kaggawala. What is my role? Your role, let me tell you something. Gwe nolowooza obugagga kyeki? Obugagga bwe bulamu. Okitegeera? Obugagga okugaggawala n'ogamba nti guli agaggawala kyeki? Obugagga kwe kubeera awo nga musobola okwetuusaako akatono ke mwagala mu budde obutuufu. Okitegeera? Okugaggawala tekutegeeza kufuna mulimu gw'amaanyi nga gwe gwokola. Tekitegeeza kuvuga amamotoka n'amayumba. Obugagga kitegeeza okubeera awo ng'osobola okuprovidingira munno akatono oba at least half kuko nga bwakeetaazi. Osobola okusanga omusajja ng'akuba mataffaali naye ng'ate mukazi we wakatajjulirira. Nga bw'akuba ttanuulu n'agyokya. Essente ezo bw'akomawo waka ne bateesanga omukyala. Omukyala n'agenda mu maka g'abagagga naye ng'ate n'essente tazikwatako. Okitegeera? Omukazi asobola okubeera awo ne bbaawe nga mu butuufu omusajja mukakaalukanye ng'omukazi tajjula bamuyisanga malayika. Omuntu omugabi aba mugabi. Omuntu omugabi ne bw'aba si mugagga. Omuntu omugabi ne bw'abeera talina kingi akatono ako kaalina akakuwa kumpi n'asigalirawo naye nga gw'oli musanyufu. Oyo kyekika kya patina gwe nandisabidde buli omu okufuna. Kubanga tetugenda ffenna kuvuga amamotoka ga bbeeyi. After all abamu tuyinza n'okubeera nga Mukama yatutondera kugaggawala. Gyebali ku nsi kuno nga gw'ogenda kubeera awo nga bw'oli Mukama akole ki? Kale ekikulu kwewa mirembe. Waliwo abantu b'osobola okusanga mu laavu yaabwe nga baafu naye ate n'obeegomba. Nga balina essanyu. Nga balina essanyu. Nga balina eddembe.
si bagagga naye ate bakola nnyo ne babaamu n'akasente akatonotono mu ki akasobola to provide what they need. Yes. Kati ffe waliwo abakazi ekika ky'omukazi gwe twagala ffe twagala abakazi bagagga temulina ssente temulina ssente naye twagala waliwo abakazi muganda wange abalina obwongo waliwo omukazi ng'awaguza n'atuuka wootamusuubira oba okyagamba ye bannange ye tugenda kutambulawo tutya omulengerera eri ng'alina gw'ayogera naye mututwaleko okitegeera oba okyagamba nti bannange ani agenda okututeerayo TV ogenda okulaba nga yaleesedde omuvubuka amuwaddeyo 2,000 tutereyo kweganga ayanguya ki obulamu waliwo abakazi abayiribi ng'akunobako yego nayogedde kwanne ng'akunobako ewiiki kwezi n'olaba nga buli kimu kigalangatanye nga buli kimu kyonoonese waliwo omukazi omutuufu mu bulamu bwa bbaawe ateekeddwa kubeera adventurous ateekeddwa okubaamu mu ntambuza y'obulamu bw'omusajja eya bulijjo omukazi ateekeddwa okumanya omusajja w'atereka paasipooti ze abawano kati n'abasajja bagambeko wogamba nti omukazi ateekeddwa okumanya omusajja w'ateeka paasipooti ye ATM ye ndagamuntu pin code ng'azimanyi saaba wano e Uganda poza abazungu omuzungu agamba my ATM baby my pin code wana Uganda agikukulira ba mobile money bakukulira ezibirako kati obonna bonero obukulaga nti omuntu wiri nenge simu agiteka ntajita obonna bonero obukulaga nti omuntu gwoli naye si mutuufu omuntu omutuufu nze ngamba nti abasajja abasinga ne stocks tutuka ekiseera nga tetumanyi weziri abasajja bwe tuwasa abakazi tutuuka nitufuuka abaana baabwe okitegeera ate mwe musukawo ne kubaala kubanga ojjamu anda play ate n'ogibuuza nze omukazi nze nandawe yasijooza okitegeera naye ate n'omukazi akola ebyo kiki kye nagambye nti obonna bonero obukulaga nti tonnafuna muntu mutuufu okitegeera omusajja bw'abeera awakanga ye ogugwe gwakakaalukana kulaba nga aproviding ebyomukazi nayo bimanyikiddwa okitegeera omukazi ateekeddwa okubeera nga awaka asukka kuba bino ebyedda n'okeera ku makya n'otuula ku muzigo njogera kufumba ki gwe nga zezo emboozi ezikutambulira ku mumwa toliimu ka business idea konna tolina kyotetenkanya kyonna awo twavaawo omukyala asobola okugamba ndeesa omutwalo guno gwereeta 5 tugatte tupushinge tuyite wano okitegeera oyo nno omukazi tasangika naye ng'ate mwebali bakazi bayiri munnange gye tulya ntutudde tunoonya batukola ki batuweetaane gye tugatteko omutwalo anyway akojja weebale nnyo olwa message onotubuulirira okuba nti ebintu bingi bye twetaaga okumanya nga generation eno ebingi ebitulemye first of all naye laavu etulemye kojja batumenya emitima buli ddakiika gwolaba zenga omutuufu ate at the end of it abeera mukyamu what should we do tulemera where do we fail nga ffe abawala ba generation eno nkyogere batya what fails us to get right men I think it's the right question well ekisookera ddala abamu mulina ebisiraani ekyo kimu nti abakazi abamu bambi musooke mutunuulira amaka mwe mwakulira okitegeera right from childhood waliwo omuntu alina olutwe ng'oli alina olutwe mu butuufu tuleme kweyisaako ebyo mazima gabeera mazima waliwo omuntu gw'osanga bameka tolabagwira ddala mu mikolo kati kisookera ddala nga tonaana kunoonyereza nsonga yonna ekufeirinze sooka gwe kennyini weekube mu tooki ogambe naye bannange tewali annwana bw'oba baawa annwana sijja kugenda mu ssabo era nze advice sigiina eri bantu bajja wange naye nkugamba gwe nga gwe naawe ogezezzaako are you prayerful okitegeera osaba oli musabi ofukamira ku maviivi ku makyanga wakazuukuka ne weegayirira Mukama Katonda n'omugamba Mukama Katonda ngolokosa olwaleero bw'oba okkiriza nti Katonda gy'ali osobola okufuna omwagalo omutuufu ekyo ekisa kubanga n'abakulwana tebakoze eki tebatudde ekyo kyo nkyogeddeko nti oluusi ekisiraani kisobola okulemesa omuntu it's a generation curse from our family it could be generational it could be nga waliwo n'abalala kankubulira abantu baloga abantu oli n'ayimirirawo n'agamba omwana wa gundi tajja kufumba mwago maka ekyo nkulayirira oba ayagala mu mwana we oli ayinza n'okuba ng'awulira bubi n'alambiriza okitegeera ekyo kiremesa abantu okufuna abantu abatuufu ekyokubiri abafamire yo bakomeko ng'ofunye omusajja ntya ab'eŋŋanda bakomeko ng'ofunye omusajja
sibagamba owafuna amakago oba ofunye awantu we mutandise okubeera n'omusajja buli ssaawa sister n'azunga buli ssaawa maama n'azunga be balina ebizibu okitegeera mu kyalo teggwa bizibu omusajja n'atuuka n'ekiseera nga mu butuufu yasooka n'abaaniriza n'akamwenyumiro naye n'atuuka ne kamu era nze njigiriza nnyo abawala empisa embi mufune ku mpisa embi ng'ofunye ku wakaawo obeere ne privacy n'omwami wo nga si buli omuntu amumanyi taata w'omusajja wajja ewaka afuna ku mpisa embi abakola empisa ennungi tebaazikola weeta ekifuba bwoti weeta walaba akaleega ajja kudduka tajja kudda n'abasifuuse mukamwana bw'otuuka mu famire ng'omanyi nti abo balogo bo si bangu gwe abasooka okubalaga nti nze ndi mulogo nnambeemu isawaka bbaani batudde mu ddiiro funa enkoko ogireete bazze okusalirako obayite nti bannanga abantu bakuno balogo olaba basuulidde wano enkoko efudde naye nga gwe wagisuddewo bagambe nze ate ngenda kugiwuuta supu ogifumbe bajaga ate mubalogo olaba ono awuta n'enkoko gye bamusuulidde ono mulogo nnambeemu tebajja kudda bwe babawo abaana b'omusajja omanyi abaana b'omusajja abo oluusi ozza ofumbiddwa omusajja abaana bakulu abo nabo tebabadde na mpisa mbiwo awo mwekube b'oluyi aleete ekikondo okikwate naawe omuddiza amanyi nti ono maama ki yazze akoze eki amazeeko bano abazungazunga senga jjajja abavudde mu kyalo oyo mulumya enjala sumbuusa egi ne haafu y'ekikopo kya caayi bamanyira kulya nsozi mu byalo tajja kudda nti amaka ga gundi tegagende kamu kubanga tukoze empisa ennyingi tetuzifunyeemu abantu abo bwe mulaba twaniriza buli omu najja n'omwaniriza with open arms abamu bajja ne intention si bonna bajja ne intentions ki embi so ekyo nakyo eŋŋanda ezo nazo zirina okubaako ezikuma ekyokusatu ekimu ku bintu ebiremesa abakazi okusetulinga mu bufumbo banayitemu temukyanyuma temukyalina pulaani empya temukyalina birungo temubukodyo abaana b'abantu nga baabala waliwo abakazi nga taliimu yadde naffe abasajja waliwo abatawooma manyi nti memulowooza mutuwoomera naffe abasajja waliwo abatawooma kansooka enyinyonnyola abakazi naffe tume tukunyonnyola abasajja enyinyonnyola abasajja abakazi ekisookera ddala bannanga abakyala bw'okwatanga omusajja oyo ng'ogenda kwebaka era nsiiba nnyo nga ŋŋamba abakazi bw'oba okimanyi nti oyagala okusetolinga oyagala okusooka okulya ku ssente z'omusajja sooka olinde oyinza okukomaawo nga tonnamuwa nedda abasajja abamu omusajja omulwisa ennyo atambula n'agenda n'agamba oli muyaaye kati tukole ki ekituufu omusajja gy'okoma okumulwisa abasajja abamu beetwala nti tebagaanika kati gwe gy'okoma omulwisa gy'akoma okussaamu abo gye bali kasita tokisussa nnyo okumuleetera kukola ki giving up because for anything that just omwaka gumu ng'ogamaze mala gwe toli serious abasajja abamu ate bw'oyanguwa toddamu kulya yadde 10 wamma katukole batya yadde olwaga agamba ekyo kiwedde era ngamba nnyo abawala nti bw'oba okimanyi nti weekakasa birungo byo ng'olina weaknesses zo z'omanyi sooka olinde kuba omusajja ono olunaacapa muwogu tajja kudda kati bw'oba omanyi ebirungo kiriya gendayo bw'oba omanyi nti ebirungo olina biri kiriya ajja kulemeramu bw'onaagezaako n'omukombyako olukombi olwo bwe tunoonya n'osanga akawala nga kali awo kazunza kyali Kampala mu kibuga downtown n'ogamba n'omagamaga n'okumagamaga nga okatwala wansi wa mupaapaali n'oga sukaali ali eno nga ate simulabanga oba abatebeegatta nina abasajja si buteegatte ndowooza ne vvanne netugwamu nnyo abakyala buno bugenda nnyo kuba nti oba weegattagatta n'abasajja buli kiseera muneeka nkubulira ekintu kino oba nkinyole kisooka tosobola kunnyonnyola nti musajja agenda kuwoomerwa ate kubanga buli omu awoomerwa bubwe era buli omu alina feelings zize naye waliwo abakyala abadisappointinga ng'anyirira nnyo kungulu omusajja anaakola buli kyonna ekyetaagisa naye omusajja agenda okutuukayo bw'ati n'akanula amaaso n'agamba kiki ngudde mu mpompogoma nga tewali yadde kasukaali tewali yadde akaniguusa teyeewundako engeri omukyala yalina okwewunda yes kojja sooka tujja kukwewunda omukyala alina kwewunda mu feesi nga twewunze just because nze era onkutte offside twewunze nze mba bulala mu feesi naye kati awo oba oyongerako ki olususulo olulinacho olulungi lumala tewewunda ki that's a credit tokwatako okay thank you so twewunze abakyala okwewunda kwabe kumanyikiddwa sinze kojja asoosa byogera basenga babisomesa na buli wamu omukazi ateekeddwa okubeera tight tufunza abakyala ne tugezza abaami
ate kati nze onfunzizza tonajjanga ateekeddwa okustrugglingako ateekeddwa okustrugglingako ng'ayingira ekkubo nti ayagala kuyingira kkubo naye emmotoka ezisala nnyingi kati kayingire ng'abazaabaza omusajja ateekeddwa okuyingira ng'akola ki ng'astrugglingako naye gwe mulinde ekkubo libeera kyere balisibye teri mmotoka esala oyinza olowooza Museveni agenda kuyita omuntu n'ayingira buyingiza ati la hawla wala quwwata illa billah kyekimu ku bintu ebisinga okuba ebifi eri omukazi kkubo liteekeddwa okuba nga fundafunda omusajja asobole okustrugglingako ng'ayingira kibi nnyo kubanga omusajja buli lwayingira ekkubo nga bwe lityo yayanjadde bweyanjazi temuli yadde enzigi temuli yadde curtains. Most of the times that's the first turn off. So what to us women, how often are we supposed to do that? Tugeze na dala eri abafumbo nti omukyalo omufumbo being it ogambye they need to have sex 3 days a week. Agenda kweza ddinga buli lunaku bamuli njala saka kamanga bamuliko nga buli kiseera baba bamekinga nedda omanyi omukyala abanga simu buli ssaawa erina kuba yakukyajinga okitegeera buli lw'obaako service gyowa omwami n'amatira ddayo ate weewunde kati okugeza ekyo ekyokufunza ekkubo wabikola waliyo ka tightening stick okwata bukwase nossaayo n'owulira nga ekkubo balimemi essaawa yonajja ebintu bya aba yakamaliza nane tuddamu ne tukola tightening kwewunda kantu kakola omwaka nga gumu kitundu kwebiri kwegamba nekojjukira ono y'omugaziyiza ono nfunze ekikubagala kutekerera abantu ono omufunzizza kati onaze naye nuwabudde tuweyo 5 zokka twanguye kati ono amaze okugaziwa omusajja amaze okugejja ate ono omukyala y'omufunzizza tagenda kuddamu ate mugaziya anti kinyuma waliwo kituyita elasticity mubaamu elastics eziddamu nezikola ki ezikomawo naye ng'ekisingamu byonna nti omuntu ateekeddwa okwewunda omukyala alina okwewunda omukyala alina okuseereza ekkubo kibi nnyo one of the most disgusting things that people do during the game is finding a man ng'akwata amalusu agayise ku mukyala akabonero akalaga nti my friend kiri disgusting nnyo amalusu ago omusajja bw'akozesanga amalusu ng'ali mu kikolwa manya nti it's disappointing tekeza abakyala abale if your man does that osana kwewunda God okay then abakyala bateekeddwa okumanya oluyimba yeyimba tuzimanyi ndavu conditioner oteekeddwa okuyimbira omusajja mu ddoboozi eddungi eseenenkerevu ate sikwogera bya kisimu nemunankoja ebyo byaggwako anti era ndi urban kojja I'm telling you things that are urban skills waliwo ebyaggwako bye twadibira taata saalongo wange nsanyusa okulaba ye bannange stupidity kitegeera so you're supposed to just be urban ebintu omuntu nno kati oluyimba lwe tusomesa ennaku zino tolwogereramu na bigambo biri awo okwata bukwasinga olumu omumwa gwa wansi katono nnyo every time this guy looks at you ng'olumu omumwa gwa wansi it's so romantic. Then the other thing that you can do is waliwo ekigambo kitandika na letter F sijja kyoga kinoonyerezeeko osobola okukiddingana emirundi nga 10 naye nga obuwoomi buviira ddala ku ggumba it's not faked. Onotwala shoddi omwezi ogujja nina omwezi ogujja I promise you guys tunyumye kozi twetaaga abantu abali mu mulembe gwaffe nga boogera olulimi tusobola okutegeera ne tubitegeera ate nga balina mu system. I told you if I'm not married sigenda kugamba bya bufumbo sibimanyi so sagala muntu nga simu nabagamba seta mutali mufumbo wanne twogera ku by'obufumbo buli omu tumuwa ekintu ky'abalina mu sector kojja atunyonyere kozize kojja abakyala twezze twewunde wala omala okuzaala nosigala nga we wali ku kyanga ozaala tweyiyeyiye ebintu gyebiri ogambe olina tightening ebyokwewunda kino bakiyita batya amatama kojja nawe ku top side kale akojja agenda tusiibula atujja muza I promise you guys na YouTube channel amine TikTok ayina TikTok channel mumumanyi Urban Kojja gwatamanyi genda ku TikTok munonyeko abagala enamba ye njaggibawa temumugamba ate bino byala abakyala musabe enamba nga strictly for business awo tobola okubanga omwami wo obeera ow'enjawulo tubeere bagamba fuuka malaya eri omuntu bawo ayagala akakazi akebayi not because kali so special than you nekefaako kojja atusiibule olina ku namba yo kale just agikuta amangu ogikutte come in my inbox jakuwa enamba yawe enamba ya Urban Kojja nga sinagigaba mbeebaza bannange okulaba Delta TV tukole mwebale nnyo
tujja kudda always yes, come. wow, thank you very I'm much. just a caller away. Okay. It's about making a program. Jja kudda twongera okusoma bingi nnyo budde bwe butusazeeko bye tusobola okwogera ate bwe tutuukamu area awo singa obukugu so enamba yange eri 0753 44 04 68 nze Urban Kojja. Okay, kale tweyanza nnyo ge gwatategedde enamba osobola kuba nga enamba eri awo wansi ya WhatsApp nja kuba nkuterako enamba ya Urban Kojja ate tubeere nga twezza obufumbo butunyumire. Marriage is all about happiness. Omwami wagambe naye baby obikola nyina abantu beneegomba bensanga mu makubwe nga bavuga amamotoka agebbeeyi nga bafaanana bulala nodde awo n'ogamba ne bana abawala ne bagamba ekyama ekiri mu oyo omuwala. So twefeeko mbebaza nnyo nkoze nenuwa ku camera. Fad, thank you very much. Fad yaleeta abagenyi bano buli gwe mutusaba Fad yakola kimu kya kumuleeta ne tubeera nga tumukyaza. Tweyanza nnyo Fad, thank you very much. Kefa awebale nnyo. My boss William Dawula naye tukwagala nnyo. Mufuna bulungi, see you tomorrow on a Monday. Mugoloka tukole tubagala nnyo ate telephone to subscribe on our YouTube channel. Nabagamba nyina CS event ntimba emikolo nsomesa abagala ku decoration. Enamba y'essimu eyo yennyini eri awo. Tekako WhatsApp yo ngambe njagala kwiga kutimba oba nyina omukolo jangu ntimbire nyina birthday ya bba wange njagala mu surprising. I'm here for you people to give you service. Musula bulungi. We meet tomorrow on a Monday saa 12 kitundu ez'okumakya mbeerako ku screen yo akale kulwokubiri ssaawa 3 program eno eddibwamu nga weebadde oba osubiddwa ekitundu ekyasoose olwokubiteekako TV ejja kuba ate nga program eddiddwa Malaka Ecology ekifo ekirungi jangu n'omwagalwa mutambulemu ebintu ebizza omukwano byebyo mutambulemu n'obazza nonya juice yekka n'omwagalwa munyume ku mboozi enyuma kale kambaleke see you tomorrow ciao.